mbutukizibwa guga yalwa mukaaga okuyingira omutwalo gumu. Mukataliko nfufu amalala wali omuzadde azirisibwa abadde ayogera ku nsonga za muwala we okummibwa ebigezo bya Piero E olw'ensonga nti omukulu w'essomero yali yamubanja ebisale by'essomero emitwalo 9. Ontali yekka waliwo n'abayizi abalala 2 okuva mu masomero 2 abali mu mbeera eno mu disitulikiti y'e Mukono. RDC Ajati Fatuma Ndisaba ne DEO bayingidde mu nsonga zino. Abakulu b'amasomero kuli Tone Senono bwabunta bakyakyo Uganda Primary School ne Edith Nambozi wakajja Community Primary School bagambibwa okujemera ekiragiro kya Minisita Migisa Janet Museveni yalagira abakulu b'amasomero bonna obutama bayizi bigizi ne babira babanjibwa kukyalo bontabe kisanga mu gombole ekyampisi mu disitulikiti Mukono gye tusanze Rebecca Kyonjo muzadde wazalika namongo emyaka 16 ng'ono ali maziga olwamwala okulemesebwa okukola ebigezo ebya P7M. Mwana ngono mutatula P7 olw'omusomesa otijja edimasere besa mwana wange okukola ebibuuzo emyaka 2 ng'omwana atasoma kati n'omwaka ogwokusatu. Ono alumiza omukulu w'essomero lya Bontaba Church of Uganda yabakanda gasindira n'abaganira ddala okukola ebigezo nti era abanja nga n'omwana akwata mpola. Tagenda kukola ebibuuzo lwa nsonga talina amagezi mu kiraasi ate asirika nnyo konze headmaster. Agabye ntabu yava kulwala COVID-19 yatwala ssente nnyingi n'alemererwa kusasula ssente z'essomero. Kati walwadde ezeddwaliro ng'ozifunye ez'omwana nga tozifunye ne mugamba munange n'obulwadde sinze na buyise. Kikyo kyenyamidde olw'ensonga simuziyawa ne bamwegerira yagala n'okubaddira amakkiriza omwana akola ebigezo. N'agamba mbabuulireko nti Zalika tagenda kutuula konze lwaki ng'ate twamuwa ssente z'ebibuuzo twazimuwa yatugamba tulireeti ne tumuwa emitwalo 10 nti mulimu penalty simayireeti fee. Abadde akyanyira n'okweziriba nga poliisi ne zirinnya ne zimulindigula enuma y'ekigo nga bano bakoze ekisoboka okulaba nga muyamba adde engolo. Masita w'essomero ly'e Bontaba yanemesa okukola ebibuuzo lwagana kusasula school fees emitwalo 9. Omwana yasoma ttaamu yasooka n'eyokubiri n'amugoba olw'emitwalo 9. Abazadde abasigala ebitongole ku nabuvumidde ekisomero okukanda nga abazadde ssente ate nga lya UPA era gavumenti yandikiriza abazadde kusasula bisale. Ate gavumenti etugamba nti bya gavumenti tusaba gavumenti etuyambe ku kintu ekyo. Omukulu w'essomero Senono akkiriza ddala kituufu alina abayizi 2 abatakola bibuuzo okuli Silver Onyapa ne Namonge n'agamba nti bano lwamaliza okwewandiisa okukola ebigezo bya UNEB ebyokusoma ne babivaako nga kakiiko akafuzi ak'essomero ge kabagaana okubikola nga babakozesa n'endagaano. Omwana yasomako first term omwezi nga gumu olamula okugestalinga nadde waabwe maama we alabiseeko nga waliwo bikikola management ku ssomero ne bateesa ne management ne PTM lukiiko nti omwana akola ebibuuzo omwaka ogujja omukazi n'akkiriza ne minutes baziwandiika. Atuleetedde omu ku bazadde Fatuma Birungi ategeeza nti yalina abayizi 2 abakoze ekyomusomo naye ng'essomero limbanja emitwalo 18. Era kati kyekimu n'aba P7 batuuse okukola ebibuuzo nga ssente teziriiwo bulungi naye era abaana ne babakkiriza ne bakola ebibuuzo. Abaana bameka babadde bakubanja ssente mmeka? Abaana bali 2. Biiro w'e Bontaba Senono Tone n'ow'Ekayanja Nambozi Edith n'abasamoninga ku Lwokuna ne bajja ne mbalagira bawandiike ripooti ekwata ku baana abo. Senono Tone yaleese ripooti eyiye ku Lwokutaano then Nambozi Edith ero mmandi tanabakuleeta ye. RDC Mukono Ajati Fatuma Ndisaba avumidde ekikola ky'abakulu b'amasomero bano n'alagira akulira ebyenjigiriza kikomeko saako n'akulira akakiiko k'abakozi Mukono yemusinga tukola nga babuulizaako era bakangavula olw'okufiiriza abayizi. Rachel nja kusaba DEO ne ba inspectors of schools in Mukono district ne Kawa Mukono district okufaayo okulaba ng'omusango guno gubeera nga gunoonyerezebwako era abaana bano bwe kizuulibwa nti balemeseddwa okukola ebibuuzo byabwe ba head teachers bano 2 bateekebwe ku nninga batubulire ensonga lwaki balemesezza abaana bano okumalako. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino.
nabino ngataliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindekeki. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, plot 1427. Omukulu w'essomero afudde nga abayizi bakamaliriza ebigezo asattiza abayizi ne banne.